لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والكف والنظير والمثيل، أشهد أن حبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. وبعد، معاشر المؤمنين، أول ما نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمرز الله سبحانه وتعالى بانغالينا على نعمه تترى كبينجري بجنديله tumwegaira Allah subhanahu wa ta'ala asebyengira n'emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, n'abantu b'ennyumba ye n'abo basahaba be na buli yenna ababagoberera ku bulungi n'ekubiriza namwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala. tumwegaira Allah jalla wa ala akituwe abibiti wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Era nate insha Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe twakiriziganya mukubeerako ebigambo bye twegasa nabyo mu bumpimpi mu bufunze, nga tetugaziye nnyo mu ebyo ebyajja okuva ku as-salaf as-salih abalongoofu abaatukulembera, nga basuuta bannaabwe n'okulaga obulungi bannaabwe bwe baali babalondo bamukko, oba obo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabeera nti abasitula mu, oba Allah bwe yabeera nti abasitula mu ku bannaabwe nga babututuusaako bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Omulundi oguyise twalabye ebigambo ebisooka oba athar esooka bi'awnihi tabaraka wa ta'ala eyabadde eva ku Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda, nga atulagako kubumu ku bulungi obwa sahaba w'omubaka alayhi salatu wassalam Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa arda. Wa insha Allah tabaraka wa ta'ala tugenda kubeera nti katulabe oba olyawo obulungi n'ebigambo n'obuufu oba athar eyokubiri bi'awnihi tabaraka wa ta'ala mu risala yaffe الأربعون الأثرية في ثناء السلف الصالح بعضهم على بعض، يا مكدوة في الشيخ عبد الرحمن ابن مطر الأسلمي الشمري رحمه الله تعالى. أثر في يوكبري عن محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله ورحمه الله قال: إبقامبو nga bitutusibwako okuva ku عن محمد أيتوا محمد ابن علي متبني وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. باختصار أنه يلي مزكر يعني محمد ابن علي ابن أبي طالب، يعني يلي أمو كبتبني طبعا يعني أبا علي ابن أبي طالب رحمه الله تعالى. قال أجاب: قلت لأبي نجاب تاتوانجي قلت لأبي: من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لأبي نجاب تاتا: من خير الناس بعد رسول الله؟ أن ياسنغ وبرونج ولفن مالهم بك عليه الصلاة والسلام. قال: نابيرانتي تاتوانغ ينكل نغامبا أبو بكر. قال: ننزل من المبوز. قلت: ثم من؟ ولفن يماني. قال: نابيرانتي ينغامبا ثم عمر. ولفن يما عمر. ولفن بك عليه الصلاة والسلام أسينغو بلونج يا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه. ولفن ملا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه إله أمدري
ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardah. Wallah ekyo nno kiba kiraga era nate okubeera nti abaddu babeera nti wakati waabwe tebayinawo nsaalwa ku bannaabwe okubeera nti Allah tabaaraka wa ta'ala yabasukkulumya n'okubeera nti obulungi obwo bwabeera nti bumanyibwa wakati waabwe ne babeera nga basobola okubeera nti babututuusaako mu kubeera nti ng'era wala shakka fi dhalik tewaliwo yadde kubuusabuusa nti asinga obulungi mu umma eno eyombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa Abu Bakar oluvannyuma ne kuddako Umar ng'era bwe kimanyikiddwa biidhnihi tabaraka wa ta'ala ng'era bwe kiwulikika mu khutab ezaba al-khutaba abatera otubuulira ku Olwokutaano nga balaga nga mwana wattu sanad oba olujegere bwe lutyo bwe lutambula era ng'era wa hakadha bwe bagenda okubeera nti bayingira ejjana y'Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda okuyingira ejjana mu yombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma amuddira agenda kubeera Abu Bakar oluvannyuma Umar agoberere wa hakadha ng'ekyo nno bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yasalawo ng'era ekyo kiraga obulungi bw'abaddu abo la nufarriqu bayna ahadin minhum tewaliwo kwawula wakati waabwe tewaliwo kubeera nti omuddu abeera nti akwatibwa ensaalwa oba ey'okubeera nti abakwatibwa ensaalwa etali nungi wabula okubeera nti akimanya nti wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yabasukkulumya ku bitonde ebisigedde fiima badhalu olw'ebyo bye babeera nti bayiwawo n'okukaddama ku ddiini y'Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala waqad istafaahum Allahu wakhtaarahum nga Allah subhanahu wa ta'ala yabasukkulumya n'abalonda nga hum khayratul khalqi ba'da rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga bye bitonde ebisinga obulungi oluvannyuma lw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Athar eyokubiri yeeyo egamba nga eva ku Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib rahimahullahu ta'ala nga yabuuza taatawe n'amugamba nti man khayru nnasi ba'da rasulillah, ani asinga obulungi oluvannyuma lw'omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qaal, abeera nti yamwanukula n'amugamba nti Abu Bakar, oluvannyuma naddamu n'amubuuza qaala qultu thumma man, oluvannyuma ani addirira Abu Bakar? Qaala, mwana wattu n'abeera nti yamwanukula thumma Umar, era nga baweekenneenya embeera eyo ogisanga butereevu fi al-khilaafa mu kiseera ekyokubeera nti Allah ng'amaze okujjula omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Awwal man walla al-muslimin, eyasooka okulembera abasiraamu, watawalla al-khilaafa, n'abeera nti asikira omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ba'da an tuwuffiya, nga Allah amaze okumujjulira, huwa Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu warda. Thumma Umar, oluvannyuma Umar n'abeera nti nga Allah ajjuludde Abu Bakar. Thumma eyaddako okubeera nti akulembera abasiraamu yali Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, amirul mu'minin, omukulembeze ow'abakkiriza, ng'era mu basika b'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam eyasinga okubeera nti obukulembeze bwe okulembera umma y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam eyasinga okubeera nti akulembera ebbanga eryali eppanvuko bi'awnihi tabaraka wa ta'ala wa bitawfiqihi, ng'era obulungi n'akaseera ke yamalanga mukulembeze ebibala ebyo Allah tabaraka wa ta'ala bye yamuyisirizaako eri ummeeno bimanyikiddwa, era
وقد سجلت على صفحات التاريخ وجبسانغا mumpapula ezirambika n'okunnyonnyola ebyafaayo byaffe ebyeddiini eno enkuume Allah tabaaraka wa ta'ala gyabeeranga atusiimira. wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayran. ebigambo era ojja kubeera nti obisinkana fi kitaabin musannaf للإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى وسنده صحيح جبسانغا مجتبيتو بإذنه تبارك وتعالى غير السند الحمد لله سندي ننجي بإذنه تبارك وتعالى. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من ذلكم ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه. إلى هنا والحمد لله.